tukeko mu bwakabaka bwa Busoga. Ekiri mu bwakabaka bwa Busoga oba mu kiso kyabazinga oba kyabazinga bwa Busoga. Oh, muganda wange byandibanga si birungi. Now kasoke nkutegeeze nti kabaka wa Busoga oba kyabazinga wa Busoga right now aba aliwo kati ye omusime oba ye mulonde oba yoyo eyatuukirira okuba kabaka wa Busoga ngano simulala ye Wilberforce oba William Gabula na Diope owokuna. Ono yazalibwa ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa Novemba omwaka 1988. Akitegeeza nti essaawa zino gy'emyaka 36 egy'obukulu gy'alina. Ono ng'alina omubeezi nga simulala ye Jovia Mutesi. Jovia Mutesi yazalibwa ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Juni omwaka 1992. Kitegeeza nti gy'emyaka 33 gy'alina egy'obukulu okutuusa olunaku lwaleero. Tuddeyo wali ku Wilberforce na Diope Gabula. Ono yazalibwa omusajja amanyiddwa nga Wilson. Yazalibwa omusajja amanyiddwa nga Wilson Gabula na Diope. Nazalibwa omukyala amanyiddwa nga Josephine na Diope. Amawulire getufuna okuva mu bwakabaka bwa Busoga. Ono kyabazinga wa Busoga Wilberforce na Diope. Wenjogera bino ng'ompuliriza yawaŋŋanguka dda era namulonda eri awo nkalu. Kasooke nkujjukizeemu ng'omugoberezi wange gwe ntambulira naye kumala ebbanga eddene nava ono ne mbategeeza nti Rebecca Kadaga si musanyufu. Eggulu navaayo saalikola ne ndirambulula. Kaakati njagala otegeere bino. Gavumenti ng'eyita mu mukyalo oyo amanyiddwa nga Rebecca Kadaga bamusuubiza bingi okubanga astandinga mu gavumenti oba yasaba bingi gavumenti omwalina okuwa Obusoga ebyabo kwoteeka okuwa obwetengereze obwakabaka bwa Busoga. Yali ategeeza ki? Yagamba nti waliwo emirimu emitongole na Diope Gabula kyabazinga wa Busoga gy'alina okuba ng'akola wabula nga olukusa olwo lwamummibwa. Wuliriza, Kadaga bw'atuuka ku ntebe ne His Excellency President Museveni Tibuhaburwa yamugamba bino byali bigambo bya Tibuhaburwa. Wuliriza waaka nzamulina. Yamugamba nedda kituufu obwakyabazinga ngenda bukkiza bubeerewo era mbeeko byenzikiriza okwetengerera wabula njagala mukkirize nti gavumenti y'obwakyabazinga ngenda kugiteekamu omubaka ng'oyo si mulala. Wuliriza bulungi. Bannabusoga ndowooza bwe njogera erinnya lye bayita Muvawala simanyi ngi gye mulitegeeramu. Ono Muvawala yali message oba yali mutume oba bwali bubaka okuva eri mu gavumenti y'owakati okusindikibwa munda mu bwakabaka bwa Busoga oba mu bwakyabazinga bwa Busoga. Bwe njogera obwakyabazinga ndoza Abasoga muba mutegeera bulungi. Naye bwe nkozesa ekigambo obwakabaka waliwo abatali Basoga nga tebajja kutegeera singa nkozesa ekigambo kyabazinga kyokka. Kyova olaba nnyingizaamu obwakabaka nti abatali Basoga abamu bajja kutegeera bwe njogera obwakabaka bategeera kye ntegeeza. Ono Muvawala yasindikibwa mu bwakabaka bwa Busoga nga asindikiddwayo gavumenti y'owakati. Ekyo ekyama kyategerekeka wabula kyali wakati wa Rebecca Chwala Kadaga kwoteeka ne gavumenti y'owakati kwoteeka n'oyo yennyini kyabazinga Wilberforce na Diope yakimanyaako. Wuliriza bulungi. Wabula ono Muvawala bw'amala okutuuka mu bwakabaka mu bwakyabazinga bwa Busoga yatandikirawo okuba ng'akola omulimu ogwamutwaza. Rebecca Kadaga nkugambye akitegeerako kwoteeka ne Wilberforce oba kyabazinga wa Busoga wabula tebaategeera nti ono yatumibwa mission zalina okuba ng'aggusa. Ono ng'amaze okutuuka mu bwakyabazinga bwa Busoga teyali yekka, yaleeta ekiteeso
obwakabaka bwa Busoga oba kabaka wa Basoga oba Kyabazinga wa Busoga Wilberforce na Diope abenga afuna omubeezi tiyafuna mulala bakola enteekateeka emufunisa oba efuna omukyala ng'ono si mulala ye nnyina bantu Jovia Mutesi. Kumbe Jovia Mutesi kwoteeka n'ekitaawe amanyiddwa nga Bayore. Wuliriza wano wakulu abaami abo abasatu okutandikira ku Muvawala abaami bali babiri n'omukyala omu. Muvawala, Bayore, Mutesi bagenda ku mission ennene eyali ebatumiddwa gavumenti y'owakati okulaba watya obwa Kyabazinga butambuziddwa butya. Wenjogerera obwa Kyabazinga bumala okutegeera nti bano abasatu okuli nnyina bantu oba okuli omukyala oba omwagala wa Kyabazinga obwa Kyabazinga bumala okutegeera nti bano abantu bandibanga si balungi gye tuli bwatandika okuba nga bubeekengera wabula nga buyitibwa munda. Omukyala atwalibwa amanyiddwa nga Rebecca Kadaga bamala okutegeera ensonga eyo nti bano abantu abasatu baleetebwa mu Bwakabaka bwa Kyabazinga olwa mission yaddamu okukuba emmeeza n'agamba Oweekitiibwa Pulezidenti okimanye ebbanga lyenkoledde era okimanye enjagala gye nkwagalamu nkuwa ekitiibwa era nsiima byonna by'onkoledde wabula kye tugenda kuba nga tukikkiriza. Ng'ennaku z'omwezi 12 wuliriza bulungi omwezi ogwokubiri oguwedde Kyabazinga wa Busoga yafuna essimu yali eva mu State House munda ng'emutegeeza nti enjawukana oba ekiwonko kyataddewo eri abantu bano beekumenyedde waggulu abasatu okuli Bayore, Mutesi kwoteeka ne Muvawala byandibanga gye binnakomeekerezebwa si birungi. Wuliriza bino baagaana okukkaanya wakati wa Kyabazinga wa Busoga ne gavumenti ey'owakati. Era gye byaggwera ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri Kyabazinga wa Busoga yakwatamu ebyanguwa era wenjogera essaawa zino ali mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Bungereza. Wabula ayita mu kusoomoozebwa nti gavumenti ey'owakati egamba tusobola kukkiriza Kyabazinga wa Busoga okugenda e Bungereza atuule tetumanyi kikyabala. Gavumenti egamba tulina okukola ekisoboka okulaba nga Kyabazinga wa Busoga akomawo ku butaka. Wuliriza, gavumenti egamba singa Kyabazinga wa Busoga asigala tali mu Namulondo bano Abasoga bandituuka kaseera ne bategeera ekyama kitukumidde ebbanga ekyali wakati waffe abasatu Rebecca Kadaga, gavumenti ne Kyabazinga. Singa Abasoga banaki ekitegeeza nti gavumenti ejja kuba etaddewo omuwaatwa gwa mirundi 2 jjukira kkirizagaana nti Obwakabaka bwa Buganda obusinga obukulu wano mu Bwakabaka enkolegana yayo kkirizagaana ne gavumenti yandiba si nnungi. Kakati n'obwa Kyabazinga bwa Busoga bwe buddako awo mu maanyi nabwo bunaateekawo embeera etali nnungi wakati wa gavumenti kijja kweraga lwatu nti gavumenti wadde Obwakabaka yabuzzaawo n'ekyalinga kifaananyi. Sitole y'Obwakabaka bwa Busoga kkirizagaana muganda wange ngenda kwongera okujuga olunaku olw'enkya twongere okugirambulula kubanga nkusunidde ku katono kubanga ensonga mpanvu nnyo. Kyabazinga